mbuzamu ekyabajja okumala kakasa nti kituufu afulumya eggwanga bulijjo nga bamalowooza nti wabadde balina ekirowoozo nti alabika akukutana ddayo emagere kubanga tekiwezezza weeks 2 ne balyoka bavaayo nga bakonfamize nti omukulu afulumye taliimu kati muveeyo ebiseera ng'ate baali balayidde kubanga bwe nalaba nga aboogezi nga bagamba tebajja kuvaayo mpaka nga nnyini maka akomyewo kati yakomyewo. Omanyi lwaki bakugamba enkoko ebojja kyenaamire kati bano kyabalakidde omululu gwabaleetera okuvumbagatira ekintu ekitasobola kuyita mu miro gyabwe kyekyabalemye Bobi Wine anti bagamba nga tali safe kyokka ate mbubukuumi bakuuma ye ng'ate tali waka bagenze olaba ali mu Washington DC international community bulijjo bagigamba teri amunoonya gye yagenze bali gye basinziira bo bennyini kati bano kasita baategedde bali abaami be yamiitinze otegeera ke Kazito yo international community ebeera bakina kunyonyera juzi wano ndi baba abasajja tebalina buzibu ajja kujja naawe gwe mwenyini anyigiriza oli anyumye naawe amala agenda atera anyumye n'oli gw'onyigiriza kati ye yamanya bwagatta ebintu ebyo gwe woba olimba takulinako obuzibu akuwa obudde then namala n'atambula kati saawa zino kyekiri ku state ku gavumenti ya Uganda gavumenti ya Museveni bo baali bamanyi gwe balwana naye muyimbi mwana wa ghetto in fact they call him omuyaga otegeera kumbe ye yakimanya nti bwonna yeefuula n'embeera wa low class nindaga sina kyemanyi sina kyendi these people will not concentrate on me bajja genda okujjukira okwebikanga obudde bukoze eki bukedde kati eri gye yagenze meeting zaatuula waliwo wano b'osobola oleeta be bayita lights nga neekuba kusiimuula just meeting eyo wegenda obeera naawe the so called fa abakola Kyagulanyi era bababuuziza wemamwe abazimba Kyagulanyi temwinaayo buloka ndala muzimbe Kyagulanyi omulala buloka zaggwawo abo bolaba ababeeyita okugaana okusasula abakuumi ba Kyagulanyi bakikola kagenderere oba n'ababala tebannasasula kati abakuuma Mugisha Muntu abakuuma Mubaraka Munyagwa abakuuma ono Mugisha omukyalo omukoyo omusirikale yakubibwa kanisita wamulabye ng'akaaba wamulabye kabadde kyakali mu kugaana osasula aba Kyagulanyi bokka baazza musango kati ate nga gavumenti ye yabasaayo tebali mu layini ya tebakoma kugaana basasula n'okubasiba babasiba kati kino njagala nkikulage nti Kyagulanyi lwakuba abantu abamu kizibu nnyo okukkiriza Kyagulanyi aliko amaanyi ag'enjawulo igwe osobola okufubutuka eri nojja n'ekyambe ngoze kumufumita n'ofundikira ng'ate ye yakutuma ogenda omufumitira abadde akusindisa kati ya state ujjukira state kintu kinene yo state yafuna trusted men nga bamanyi ate people can blackmail people can brainwash but once someone sees a light you have been keeping that person in the darkness for his or her entire life namanya nafuna omukisa guli akukitangaala omuzinga gwakomyawo tomanya buzitowe guzitowa nti bulijjo otudde ku bibye kyovula abaddugavu bwe batutwala ebweru olwana mu world war nga baserevuzi bwe twakoma ate twakozesa knowledge ne skills etujja eri okufuna independence ewaffe okkiriza kati ne bali abasirikale ba state bategekebwa state bo bula mission yabasindi eyabaleeta ow'omukulu bwe baatuuka kyebaali babagambye kyebasanga si kyebaali basuubira obulungi okwagala obumu era Kyagulanyi yatambula ng'omuganda omutuufu ebintu byonna teyayerabira kalandirake gye yava first of all is intelligent is wise kuba kati nkunyonyola nti asobola okulaba ebiri mu maaso kati olaba ekintu ekiri ku Twitter nva kulaba n'omukutu ogumu nga guwandiise mbu Nuupu eri mu njogerezaganya ne gavumenti mubateese balabe engeri Kyagulanyi gy'asobola okukomawo Uganda obulungi era Kyagulanyi abazeemu n'abagamba mmwe nze ate nze Munnayuganda nteese ne state engeri gye nina okudda mu ggwanga eryange erinzaala mulaba ekyo nga kisobola okukola naye mwe mukutumwe mwabaaki basewo ne banyawo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera mwe bali kubanga gye muli ggwanga Uganda gye tusinzira okubanga tukuweereza bitambula biteesa eyo naffe gye tuli eno tukomyewo olunaku lwakusatu se Wednesday of course omunyalwanda wa Kyagulanyi back in action
wali wano olwaleero akakuba kakedde Fudemba Kampala ndowooza amataba tegabazeemu leero gabasonyiye naye akakuba katonye Uganda yonna sofa okutwalira ebitundu ndowooza ebisinga katonye so bwekityo bwe kiri banafa ba Golden Events nkugamba abo gwabwe gwa kutimbira mukolo bali mubende sakuba nafa bakaliro tours and travel bagenda kutambuliza abantu bo wayagala ina somero ligenda kulambula abakozi bagala kulambula family yagala genda ku trip bakuyambako company lile git ate kolagana na mawanga omuli South Africa, Dubai, China, Japan so bekwate banafa babakaliro tours and travel bajja kuyambako buli kintu kyonna wetaaze namwe wagala okola zi trip within the country bakuyambako company lile git omukulu kasooka ababuzeeko wamalu babuzaako olunaku olwaleero wamma tulabe tugenda otandikira mwebale nnyo mwenna bannayuganda abawangalira mitala w'amayanja n'abawangalira mu Uganda basaako datta waabwe n'akadde kaabwe ne bawuliriza ife bye twogera munaye bino bye twogera ffe tubanga bali mu mboozi eya bulijjo naye kinsanyusa nnyo okukebera n'ensanga mu comment section nga basiima omulimu gwaffe ekyo kintu kya ttendo nnyo buli mulimu gwonna gw'oba okola ku nsi kuno newanga ku 10 kuliko omuntu omu asiima omulimu gwo kkiriza nti obeera olina ekintu ky'okoze kubanga 10 kituufu terikyawa omu n'olwekyo tubeebaliza ddala temujjanga okwo olw'amaanyi ge muteekamu n'okusigala nga mudimandinga muganda nzikiriza nebaza demand gye bateekawo demand ya Baguma Ibrahim yakomyeyo bambi yangambye simu ye bali bajiba bambi najirayo comment Baguma Ibrahim twasemba tugabe tuwa kusentu bayabulirawa atali Dubai ali Uganda simanye nange nalabye waliwo yasuubiza ekirabo anko Sebwato Lawrence US Sebo yandetera perfume ndo gisanga ku Google nga emitwala 3 mweji naye yagwawo ate simanyi kati oba istodda oba odda mu December simanyi kyonna kyanaleeta anko gyebaleko kubanga ffe tujja wano nga tewali atuyise bino byonna ne tubibawa ne munene ne batwala akadde ne babiwuliriza nga ate balina ebirala bye bandikoze banafa bali Dubai muli mutya Doha Qatar Saudi Arabia asira baganda afaabo Abu Dhabi kuba ebyaddala nga tuvudde mu kusaaga olutalo luno lumu batwala bubi nnyo abantu bonna abali ate bo badde tebazirabanga abali mu Middle East abali mu Gulf States zone ezo tukoma bira mu firimu nnyo naye entalo ezo zibatadde wala nnyo kuba olwala lwendabye bukyanga lubanga lwa mindi bukyanga lutalo nolutandika Kuwait ekisawe kyabwe ekyenyonyi kibadde tekinakubwako badde bakuba birala naye bakubye tanka y'amafuta etereka amafuta g'ennyonyi ku kisaawe kati lubaba bakubye kuba baba batemyeko amagulu n'emikono babasanyalaza awo omusajja ayongera kunyweza nati agamba nti naawe agenda kuggalira ddala Strait of Hormuz completely naye gudi agane nalaye Trump olutalo lwakalwamuyinze edwamuyinze yalumiscalculatinga just kiringanga kati obudde buno mwa Museveni ne batandika omukubanga agenda kubira Rwanda kubire Kenya agenda bakubiranga abagamba gundi tuleka akasajja ke watankudde nga nabo bamuyinako obusungu ate bajja bagalawo ensalo wano muhozi si agendayo okwogerezeganya Kagame bagigule waliyo manyi lwaki walayi kye bakoledde muzeeyi Kenya ono yasikira Raila Odinga mu kibiina kya ODM yamugambye sebo gy'olujanja ku Lake Victoria yaffe ffenna nate ekintu kinayewunyiza mwira mu international news nalabye bagamba Uganda and Kenya they opened the railway it's Uganda and Kenya of course ya East Africa bagenda connecting mugwanga lya ferisa bagizimbyewo bali mu kuzimba connecting no liryo gwanga lya zimbi era omukulembeze waffe naga mbadde kibadde kigenda kolebwa bwe kiti excuse me kibadde kigenda kolebwa bwe kiti Elio mukulembeze weli agulewo party ya wenge wedde okuzimba nono na yagulewo party ya fika satu alonkinze ante bajiro kingidewo twalonjingide Kisumu wa elio bamugenyi muyite oba agenze kulya mmere ku mukolo gwabali nalabye nga bagula tulula wali atenze gobigamba nzenze yabaddeyo nabadde gwabirese so bana Uganda njagala tubeere nga tuva mu kuudisibwa in fact bana Uganda tukyabawudisa fe tutugamba bivaamu nze ngamba bana Uganda bave mu kuudisibwa mwabawudisa mu udise yino bawudisa
kubanga nabo baagala ntonziseeyo kati kyo kyajja amagye ew'omukulu tutandikiraawo ejjo abakulu zabadde saawa nga 7 awo abakulu ne bavaayo they vacated from the state house of Magere ne bavaayo kati kye sinnamanya pressure yabaddewo oba babadde bakooyeeyo bukooyi Abaganda mpozi be bagamba mbu okuuma lubugo nga lubaali mubbe kati badde nga bakuuma ki badde bakuuma makaba balayira ne bagamba tebagenda kuvaayo mpaka nga Kyagulanyi kuddira mu luli his excess over Kyagulanyi Ssentamu era yatwitinga n'agamba your intelligence is not intelligent simanyi ngeri gy'okuuma mbu okwatira oli nga zeewuwe nga nera wawuwe w'omukuumira we yatoloka n'ababadde munda n'omukazi gwe mwatulugunya asobola obesimatulako tewamulabye ku yidi his excellence ne first lady Washington DC kati first lady yayitawo kuba bamutulugunya ne bamuweebuula ng'ensi yonna eraba yayitawa bo baaswala dda bo baamala omanya nti omusajja tebamusobola naye ne bagezaako okulya obudde basobole infact tolaba nti ezo operation zonna ezibeera zikolebwa oziraba zibako akasente teriyo operation ekolebwa mu intelligence mu military mu bitongole byonna nga teriko sente ziba designinze ezifacilitatinga operation eyo kati the more time it takes the more money it spends kati babakulu ababeera in charge in that operation bo bongera kuwa bakama baabwe waggulu munaye nenaku zeeyongedde kyetwali tusuubira siwe kiri budget yeeyonge mwongereyo akasente era tekikwewunyisanga ne bukya ku makya nga akakiiko mu palamenti katudde nga kagamba nti ennaku bavudde ennaku z'omwezi nga meka nga 24 bagenda nga 10 na meka nga 15 nga umaze okulonda guba mwezi gumu ne weeks meka mwezi gumu ne weeks 2 siwe kiri ezo sente meka amajja agabadde eyo badde balya banywa bebaka baba facilitating in fact baba na allowance kubanga baba ku deployment ezo sente za muwa musoro zibadde nga zitambula ningi go banoonya agenda ke South Africa abera ko musiko nalya fene kati bamulabye mu America ekigera ebyo byonna ebikolebwa teri yakutte mu sente ze kubanga mwami Museveni mwenyini yali Masaka luli eriwe yakyalayo n'agamba anze sizeno nga president nzeno nga mbegojukira n'agamba mba musiru nnyo nzokwata ente zange z'abajjajja bange nzitunde ndete sente nzibawe bajjajja banja kubanyiiza mu kalulu anti yabyogera wano recently nti nze mbawe sente munjagale what does that indicate nti ne bino byonna ebikolebwa nga operation gye nkunyonyola teri yagenze nakwata mu nsawo ye natandika facilitating operation yeyo sente yange ne ya muna Uganda atuwulirize era atulaba mbuzaamu ekyabajja okumala kakasa nti kituufu afulumya eggwanga bulijjo nga bamalowooza nti wabadde balina ekirowoozo nti alabika akukutana ddayo Emagere kubanga tekiwezezza weeks 2 ne balyoka bavaayo nga bakonfamize nti omukulu afulumye taliimu kati muveeyo ebiseera nga ate baali balayidde kubanga bwe nalaba nga aboogezi nga bagamba tebajja kuvaayo mpaka nga nyini maka akomyewo kati yakomyewo omanyi lwaki bakugamba enkoko ebojja kyenaamire kati bano kyabalakidde omululu gwabaleetera okuvumbagatira ekintu ekitasobola kuyita mu miro gyabwe kyekyabalemye Bobi Wine anti bagamba nga tali safe kyokka ate mbu obukuumi bakuuma ye ng'ate tali waka bagenze olaba ali mu Washington DC international community bulijjo bagigamba teri amunoonya gye yagenze bali gye basinziira bo bennyini kati bano kasaba ategedde bali abaami be yamiitinze otegeera ke Kazito yo international community ebeera bakye nakunyonyola juzi wano nti baba basajja tebalina buzibu ajja kujja naawe gwe mwenyini anyigiriza oli anyumye naawe amala agenda atera anyumye n'oli gw'onyigiriza kati ye yamanya bwagatta ebintu ebyo gwe woba olimba takulinako buzibu akuwa obudde then n'amala n'atambula kati saawa zino kyekiri ku state ku gavumenti ya Uganda gavumenti ya Museveni bo baali bamanyi gwe balwana naye muyimbi mwana wa ghetto in fact they call him omuyaga kitegeera kumbe ye yakimanya nti bwe nayefuula n'embeera wa low class nindaga sina kyemanyi sina kyendi these people will not concentrate on me bajja genda okujjukira okwebikanga obudde bukoze eki bukedde kati eri gye yagenze meeting zaatuula waliwo wano b'osobola oleeta be bayita be lights nga newe kuba kusiimuula just meeting eyo wegenda obeera
Kanawe the so called fa bakola Kyagulanyi era bababuuziza bwemwe abazimba Kyagulanyi temwinaayo bloka ndala muzimbe Kyagulanyi omulala bloka zaggwawo abo bola baba beeyita manya biseera bisinga ffe nga abantu nga mwera in fact chovola by considered Baganda the most wisest people in Uganda kubanga ebintu byonna balinga ababeera mu future Abaganda ebintu byonna babiraba balina engero ze baleeta n'omanya nti wano basobola okulabula omuntu bo bano tebamanya kye baddiringa nakyo era Kyagulanyi yatambula ng'Omuganda omutuufu ebintu byonna teyayerabira kalandira ke gye yava. First of all, is intelligent, is wise kuba kati nkunyonyola nti asobola okulaba ebiri maaso kati olaba ekintu ekiri ku Twitter nva kulaba n'omukutu ogumu nga guwandiise mbu Nuupu eri mu njogerezeganya ne gavumenti mubateese balabe engeri Kyagulanyi gy'asobola okukomawo Uganda obulungi era Kyagulanyi abazeemu n'abagamba mmwe nze ate nze Omunayuganda nteese ne state engeri gye nina okudda mu ggwanga eryange erinzaala mulaba ekyo nga kisobola okukola nemwe mukutumwe mwabaaki ogwa Nairo Post nalabye Nairo Post obadde soogedde Nairo Post ogo anti yetwala NBS anti bubona of course management yemu anti zibambo sawa zino Daily Monitor wegira Daily Monitor KFM bateyogedde wadde bonna we are not talking about NBS fine kale kimanyi omukutu ogwandise Nairo kabeerako wano Nairo Post wekola akantu ebode eri wansi ebeerako wakati anti kati gundi yaabwe media house bagita batya eyawe bagita Next Media kati kale let's call it Next Media let's call it that oshegera kati n'ekirala nero ngenda kwogera oba kituufu waliwo abali mu Nuupu abakulu abogerezeganya ne bali nti bajja limba Kyagulanyi adde nabo basika abantu babaze ku side nga kisoboka nga Mwami Mpuuga bwe yagenda nga agamba baagala nteeseganya ne gavumenti etaabasi. Why do you always want to give us an example from bad ones? Kati lead of opposition. Anti in the end what do we see? What did we get in the end? Yali lead of opposition. Kati nekino nakikunyonyola. Is accessible Kyagulanyi Sentamu. Ogenda okukwata oyo Mwami Mpuuga n'amufula lead of opposition n'amufula ne deputy president mu Buganda yali si musiru ye yali amanye enkwezi oyo omwami kyobula twawulira kayimba kana Lumansi tonkabira kati nagezaako ye Kyagulanyi mugezi akuwa option oshegera akuwa option nagamba yo yagala soro bikuwa kati nakuleka public nekulaba akulabisa ye yamanye bikolwa byoyo kubanga Kyagulanyi ne intelligence esinga ne ya state alimbi ate nimbi eki amanyi Kyagulanyi amanyi takumanyi amanyi ekikola intelligence of course getting information feba Nancy yes feba Nancy kubanga ne okwata abasajja no basasula sente nga Nancy basazeho kweka obujulizi tojja bufuna kati feba Nancy kati nze no research je nkola NUP facilitating tuteka mu sente meko kubanga tusobola okunoonyereza ne uploading ebintu bino ne tugula amasimu gana agakwata quality gundi waka ngono sete manya NUP manyi we bali nnyo kati ekyo kyebayita intelligence yaddala temanyi ekyaje abasirikale wa Kyagulanyi meeting ze Bulaya Kyagulanyi mwali oba gavumenti yasoose kumanya nti bwe tukuma kasita agenze ne bwe tuvaayo ng'ate baali balayira tyawo tetuvaayo mpaka nyini makanga akomyewo mwana ali mu ansa akuutiza kyosoose nakyo singa ebirala tobigaseeko njaka kuba mbakampe njaka kuba nkakubira mu lunaku lumu 2 3 4 5 omanye ebintu byensi bino bifaanagana olw'okuba enzito ebe yawukana Trump ne munne ntinyewe bali balumba Iran bali bamanyi bagenda gikula munako olwo kyevula basooka ku supreme leader ne baloza bagiyuziza saawa zino kabalakidde kagumba kangege kati ne state yali ekwatagana na Kyagulanyi yali emanye egudde kuba na byabufuzi bana ababulijja abaabwe betonderawo kati afuse kagumba kangege Kyagulanyi njagala ompeeyo mu myaka gy'omaze kuba nsingako obukulu myaka gyomaze mu Uganda owa waliyo opponent yenna
yali achallenges abasajja bano abali mu buyinza Besigye ya muchallenge obadde kinaawe ekimulitikiza yakola ya challenginga yali tachallenginga kati ebiseera ebisinga government oba ojjukira information emanye egenda efuluma government webanga ng'eyagala okwongera mu security y'eggwanga naye nga tewaliwo obulabe buliwo yebwetonderawo badde kimanyi omugoberero ono omusirikale ali e London yali ebungereza eyali akola ku parliament information gyafulumya ey'omundo giwulire terozirawo video ze ku TikTok kati okkiriza nti bomu za 210 zaali nteekateeka za gavumenti mwalimu abanene mu security abaali baagala akasente nga balina otegekayo event bwetyo budget esobole okuyita nene ekirala from the trusted sources of course simu kwogera njwanju kambuze n'ekirala kunga tuva ku ekyo Kyagulanyi okugaana okusasula abakuumi ba Kyagulanyi bakikola kagenderere oba n'ababala tebanasasula kati abakuuma Mugisha Muntu abakuuma Mubaraka Munyagwa abakuuma ono Mugisha omukyalo omukoyo omusirikale yakubibwa kanisita wamulabye ng'akaaba wamulabye kabadi kyakali mu kugaana osasula aba Kyagulanyi bokka baazza musango ate nga gavumenti ye yabasaayo tebali mu layini ya tebakoma kugaana basasula n'okubasiba babasiba kati kino njagala nkikulage nti Kyagulanyi lwakuba abantu abamu kizibu nnyo okukkiriza Kyagulanyi aliko amaanyi ag'enjawulo igwe osobola okufubutuka eri nojja n'ekyambe ngoze kumufumita n'ofundikira ng'ate ye yakutuma ogenda omufumitira abadde akusindisa kati yo state ujjukira state kintu kinene yo state yafuna trusted men nga bamanyi ate people can blackmail, people can brainwash, but once someone sees a lighting, you have been keeping that person in the darkness for his or her entire life. Namana nafuna omukisugula akukitangala omuzinga gwakomyawo tomanya buzitowe guzitowa nti bulijjo otudde ku bibye kyovula abaddugavu we batutwala ebweru olwana muwalodiwo nga baserevuzi we twakoma ate twakozesa knowledge ne skills zetujja eri okufuna independence ewaffe okkiriza kati ne bali abasirikale ba state bategekebwa state bobula mission yabasindi yabaleeta ow'omukulu bwe batuuka kyebaali babagambye kyebasanga si kyebaali basuubira obulungi okwagala obumu bwe basanga ow'oyo omwami kati ojjukira we twali awo ku kisaawe ewaffe awo nga president yazeeno nga ngenda muwa segwange eyo gye namuwa obadde okimanyi nti omusirikale mwenyini abasirikale abalamukuuma be bantemeranga ekubo bagamba nga eyo enkoko yamukulembeze konzenti ye jangu wano oyite wano bambi mukwano abo abasirikale bennyini abaali bakuuma Kyagulanyi bennyini kwaliko oyo omuwanvu oyo omusoga erinnya lye linvuddemu abadde nga akola tiktok akola nnyo tiktok eri mu buyimba bwa laavu wali awo erinnya lye linvudde mu mutwe omusoga muwanvu yalabikirako ne mu Kivulu nga Kyagulanyi bwe yagenda ku Kivulu bakyali kya Kingsawa bakyali kya muganda we gundi Mickey Wine yali Mickey Wine ndo oba Dax vibes awo oli omukuumi ng'ali ne muleyanga kwegamba olabira ddala kati oyo omukuumi nyini yampe ekkubo nangamba jangu oyite wano ogende bwoti ng'ebiseera nayitawa tebanatikamu mulemerako nayitawa yaŋŋamba bambi jangu be bampe ekkubo kati bo bali kye baali babateekamu kyebasanga eno kirala oli omwami ate aliko amaanyi ag'enjawulo sokoleke bano abasikale ba Kyagulanyi ogaana obbasasula batuuka okukwatibwa baali babawa missoni ndala okujja nga bazze bwe batuuka eno ate kyebasanga eno kyali kinyuma okusinga ebbanga lye baweereza bali so they turned their back Kyagulanyi ate alina ssente kati baali banyumiddwayo mwina ekintu kyemwayerabira anti baba bavudde ku mulimu ogubasasuza government yani cheki of course yenze naawe omusirikale alayira kukola ki to protect us actually kati bali tebakuma mu Uganda of course nga constitution yebagamba so they are the real men oba policemen bo bagendera ku principles zaki za constitution si za muntu sekinoomu kyongera okulaga kyekimu ekijja nekyo ku mugenzi ne yakafa kigera olowooza yabadde ng'akola yekka so tuyina bangi kati ekyo kyegamba
abasajja abo bo state yali esubira bakozesa baba wene inter president wali in fact bo be bali balina okola arrest kukyagula wamala okulonda bana abali bamukuma mu kalulu wamala okulonda mumuteeka ennyala ffe tumufune kubanga teri agenda beerawo teri kamera zigenda kola ki kubeerawo niye bakulaze omusajja yakosebwa n'abasawo banupu be bamukolako kituufu n'atwalibwa mu ddwaliro abadde tanawona nti baakuba akasimu ne babayita nti ewaka ne batandika okusanyuka n'okusagambiza nti omusaala guzze omukazi yadayogera nti tugende kangende munaye bakama bange bampisikireko akasente kaffe kali mukola ki kali mukujja munaye ebizibu temanya nyumba mbi sajja watu yaja kyali ku bisago batwala mutwale ne sente tebamuwadde yagambye alina abaana bameka bana basoma bonna bali mu mbeera ki ebiddala kati nga gwe Munnayuganda weebuuza ki kati nzayizaaka olaba basobola okukola ekintu ku muntu ng'oyo abaweereza era kati bano abasajja abali mu buyinza tebakyasavinga interest z'Abannayuganda oba eza Uganda ng'eggwanga basavinga personal interests survival yaabwe. How are we going to come out from this thing? Bo kye basavinga kikyo wenkomerawo ate webale kuleta ensonga eyo wenjogerera ku mikutu gino ngenda kwogera onansonyiwa wembanga nzizo omusango they are free to sue me ku mawulire gaabwe ag'Oluganda omukazi yasabye ng'era omutwe gugamba nti njogera ku NTV mawulire gaabwe ag'Oluganda agasaaweemu omutwe gwadde gugamba nti omu ku bakazi b'omukuumi eyali owa Kyagulanyi asaba okuddibwamu okuva eri gavumenti oba Kyagulanyi bamubuulire omuntu waabwe yaza musango ki kubanga n'oli gwe yakuuma alina okunyonyola oba yawaayo lipooti nti abantu bamwe tebankuuma bulungi n'akwatibwa oba gavumenti negamba bakola kino bakole ki naye ate agasaawa esatu ag'Oluzungu gataddeko omutwe mbu omukazi abanja Kyagulanyi baawe ajja nyonyo explanation ku arrest ya baawe bwe bakomye twansonga ekiri mu Luzungu international community egenda kola ki kukirawo bo bataddewo Kyagulanyi nti one of like that is demanding an explanation from Kyagulanyi about the arrest of her husband. Oshegera nago mu Luganda gagambye asaba okunyonyola okuva ewa Kyagulanyi ne government. Kati olabaawo nti mukutu gwe gumu naye gukoze emito gya njawulo mu nnimi ez'enjawulo. Baloko Ugandans bagenda kugamba tebajja kigira nnyo bajja automatically ande ebiseera ebisinga abantu bwe balaba Amawulire NTV akawungeeza ekiro tebalaba tebagalaba live at 9 tebagiraba naye live at 9 yakoze mutwe mulala kali ate saawa emu yakoze nayo mutwe mulala kati ekyo is it professional hakisinzira ku script oli gy'aba ayina but at times script eyaze mu Luganda yeba ne mu kubanga tebayiti tebaba nazanjawulo webale nnyo ne explanation eba yemu kati lwaki bagalola nti ffe Bannayuganda tulina kulaba birala then n'abalala abayizeeko ku Lunyanyimbe abasiibye bakola batasobola laba gasaaweemu abasiibye ma office ba elites ba intellectuals balina kulaba ate ng'enjawulo ojja kunyigira nnyo TV ezo mwe mwina bye mutamanyi by the way mwabali enebweru TVs ezo media houses bye ziyitamu okuziraba waawo mwandiziresenga no mpuliriza singa zikera ku machane zijjawo NTV akawungeze ne zikubawo ennyimba temugenda yomba nti yazaalidde muzireke serving interest entono ze baba wadde kamba bulire 225 bafulumya list ya radios ezitanasasula license ezitanaza buji okyo mwalimu emikutu gya CBS gyonna nenga bagaye sente zetalina ezirina oteka ya application bakugamba linda ko tujja kudda mujukira kati bya ismanya biki payment okozesa
ya online webale nnyo otuka oyino zikyuso zize mu dola okoloti oko byonna biri awo kati fe tuli Uganda twatukadde okusasulira mu dola nga UCC gye tusasulira yawan omanyi mwe mubeera wano ne mutagala kuwa bintu tulina buzibu nedda kyenjagala okugamba mwe bwe mubanga muli eggwanga bwe liba lifa bwe baga nti ekyennyanja bwe kiba kivunda tekitegeeza mbu omutwe oguvunze teguli ku kyennyanja apaana guba ku kyennyanja n'ekyensuti ojja kiwulira kiwunya wadde tekikoze eki tekivunze bw'olaba nga system ya government eri interrupted by the security gweleka kulowooza mbu NGOs zo zikyalina stand eyimirira kubanga ziri mu cooperatingira mu system eri kankugambe radios ezo ne TV z'olaba okola story ne bakubira essimu nga kubidde simu sisi police siri RPC simu ngeva waggulu gwe kani imagine simu ne bakugamba nti evudde mu state ng'ebuuza emboozi gye mwakoze mwagijeewa imagine state etali UCC nti yeturegulatinga state etali government eri mu region mwe twakoledde ekintu kati kyenkugamba nti muleke radio ne TV bwe ziba zisobola serving that small interest nedda kyengezaako n'atulaba aleme kulowooza nti we against that mumanye buli kintu kiri anti nange webale kutangaza bulungi mu kintu ekyo nange wengambira bannayuganda nti kati awo wetutuuse okubanga state yavunda mwonna muyina kye mutawabudde omanyi lwaki omanyi njagala mutegere ebintu bino olwaza lwaki Yusufu Nsibambi nga breaking story y'ebintu bye yali ku YouTube omanyi kituregulating defamation as long as oyogedde kale bule kikusibye YouTube regulations zayo teziri ku bigambo byogeddwa as long as abyogedde abi-owninga mwate munnamanya mukyala Jacob Olanya TV nyingi wanesobola mukubira ku Skype nezitumuleta live mawulire live at 9 NBS TV zani zonna naye bakimanyi eno gye bamuleta mu mainstream they are restricted kati omuntu bakutaddeko natti oyina kubirabira ku TikTok kyobola abantu abasinga bangi kati amaanyi bagatadde nnyo ku TikTok tusanga omufutu w'obuvunanyizibwa kati leka nkwecho okulabirako olutalo lwa Gashumba ne Kabanda gomanyi lwaki Kashumba teyayita TVs n'ayita ba TikToka lwatuuka gye yali alwagala era ne Kabanda nze nansanyusa sinnamulaba nga byanukulidde mu mawulire waggulu kubanga kankugambe ekintu kyonna ng'okitegedde nti omulamwa gwakyo guyina kye guli against tukiwanga matu kubanga omuntu kasita akyuzi ng'ogenda awantu atali regulated abagenda kukola buli kintu ekibi kyotamanyi nalabe bino nzomanyi TikTok eno nina kye nagizuulako people create their own wrangles just to benefit in content just to benefit in that content nalabe stories asimanya omukazi Mirembe Beddings nesambya fanicha okwawukana kuli nomo banange n'abanene bemulaba abo baawukana I see people shouting it when it has ended in tears no fe tulina betumanya abovunanyuma bangi ng'amaka gaabavadda mu ngalo naye just because of the keeping that name dignity obutavaawo ne bapretendinga ng'omukazi asula yekka omusajja asula yekka omusajja takyali awaka emyaka girimu 5 naye nga batambuza obulamu I don't know how can someone get interested okubeera involved mu kintu kya Mirembe Beddings simanya n'ensambya furniture those are family issues. How can you sit down and start to advise? No, what wants to be abana gye bakola ba TikToker. You sit down, you want to advise you want to advise people who are married. Bwenga tuwasanga ko wadde kawunduka ku biddirisa. Omanye biri mu bufumbo. Omanyi bayita amaka. Guli muliro. Omanyi okubeera n'omuntu for just 5 years only. Kubanga emyaka 5 gye gitandikirwako okuzibwako nga kanivasala akasooka. 10 25 kudda waggulu 5 years. How can you convince me nti kati you want to advise omuntu abadde mufumbu for 5 years bw'atannabugendamu oba yabugendamu ne bukulema kati wabulaki wandibadde otegeera mutwe gwo nti that's marriage toleeta magezi go abantu baagalana abantu baawukana oyogedde n'ebintu ebyo nendowooza ku bintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga kati kyekiringa kiri scenario yefaanagana ne bano ab'opposition abalala ate abagudde olutalo ku Kyagulanyi nze kati kankugambe n'ekyokubiirako ekyo leka nku opinion yange tukkiriziganye tugaane
abo opposition bangi babadde bali mu ngalo za Museveni tukiriziganye tugaane Kyagulanyi mu kisanja kye kyasooka kye yatawangulya munajjayo omusango operation yasookera ddala kwali kulwanyisa abantu abo abakubye mpaka ku ttaka. Don't expect them nti bagenda tulawo the jubilate basanyuke kubanga tebalina kibasanyusa. It's okay nti tebalina kibasanyusa okitegeera kati tabasuubira kwogera birungi. Nze nali njagala mpa advice lwakuba ensi simanyi bwe jakitwala naye olutalo lwa Kabanda ne Gashumba it's not all about PLU. Omanya abantu abo abasomyeko balina that mentality mbu are the ones who are deserve to do this. Kati Kashumba alaba muyivu nnyo okusinga Kabanda ate Muhoozi teyetaaga muyivu, yetaaga muntu ali determined kutuukiriza birooto bye. Yetaaga omuntu atagenda mu questioninga n'obutamu questioninga kiteeke ebbali omuntu gwagenda otuma mu bantu b'ennyaanya agendeyo nga tagenze nanga tuzinyirira kuzisiimuula ng'agenze tuukiza vunaanyiza bamutumye. Ffe tukolaganyeko n'abantu abanene okimanyi nga mikwano gyaffe abantu abatujjonkera ababeera emabega tebatujjonkera because tetusobola tulemeddwa baba balaba tetusobola baba bakimanyi oyo Eddie tasaanidde talina degree talina masters abeera atya awo ffe you know byebikubya Kabanda byebimukubya kubanze kankugambe Gashumba yavuddeyo n'agamba ekizibu mpyeroyu ye Kabanda kituufu yakyogedde ate omukulu n'agamba nze Kabanda nze gwe nze saagala mbenga defending I'm not here to defend nze point yange badde ku bannabyabufuzi bali gwe njagala ombuulire ekizibu kye yatugambye kiriwa 1 atugambye nti yabba ssente 2 atugambye nti asudde abantu abadde abalungi 3 ebyo byonna byandibadde bikulu naye saagala nkivuge nga nkizaayo nze point yange eri wamu tasuubira muntu gwe basuuzizza mu bizinesi ye baddewo for years okupraisinga agisudde tasobola ate nze era nze nyina nekintunuulya nentya mwe mwena kye mutawadde nnyo budde Museveni akuliyeti nze abalabe bagenda osanga mu bbanga etali ya myaka ebiri nga abalabe ate bali mukiyite ntya their anger they are ready to lose even their lives. Kankugambe akakatale ke bayokeza akakatwe mubaddemu abantu bemmanyi ng'obulamu bwabwe agamba aleka mbeere wana ebyobufuzi byesonyiye bakokeza narrative efulumye nti waliwo omugagga ayagalawo kangese olowooza agenda kuwulira tu boda obubbi bweyongedde mu byalo insecurity kati egenda kubeera waggulu olwaleero mu mawulire mwamana temwagala kulaba bintu bino you people you are there sitting protecting games putting on yellow shirts omutwe omukulu mu mawulire olwaleero abapoliisi babbye omusuubuzi olwaleero not frauding kye bayita thief nga ye musirikale gwe bayita thief nga ye musirikale abbye sente actually nzana gita robbery musirikale yagikoze mawulire mutwe mukulu nti abasirikale babbye omusuubuzi gw'oli eno otudde oli mugamba twawangudde akalulu kati tulinze what are you waiting for nti bino tetubyogera ffe because tuli bayala naye tuliraba tulina ekyaffe ekitwalibwa nga bakitwala tebakikozeseza kukituddiza bakitutate bo basirike so olumu tubeerawo kati ng'ogyeko ekyo ekiri direct and visible ng'omusirikale abbye kati nyongera for your information olwaleero omusajja oli basobodde omukwata bamukutte leero mzee wange ankubidde bamukwatidde wakasambya era jakyali bagenda muleeta kuba baatute basirikale beeno abeeri baali tebasobola bakozesa bandi mulabudde kuba baalya sente nyingi okujjako nga ekyo kibadde direct era abasirikale bulijjo baddenga mu bubbi kati ffe ekyatukolera obwako kyali ki obukosa era nabyo byali bubbi nezo sente zebasabye okugenda okuddamu bamukwatizaaki era bubbi okujjako nti kati awo kizze direct kirabwa ni bulijjo kyo tukimanyi nze Eddie ndi wankoko si bwe kiri omanyi naye okikiriza nti we tudda mu byaddala salale yange esobola osinga ey'omusirikale atuula ku woofiisi awo of era tomusuubira kweyisa mu ngeri ya bugunjufu nti amativu n'omusaana nedda kati kanku ekyokulabirako ate tebabafiirako ddala abakuumi ababadde bakuuma aba presidential candidate are they trained specifically okukola mu elections oba babaddengayo babeerayo bo bakuuma ba VIPs era eyo nayo gundi ekitundu unity ndala ababambala ebya black abo bolaba
mnawulira babayita simanye FFP simanye FFP balina manyo we bali awo kati tubalina nga waliwo abakuma ba minister mulimu abalina otambulira kuwa president mulimu n'abagagga ng'osobola okukola ki omujjayo mu gavumenti ne bayita ba VIP people nakuuma omugagga nga si munene mu gavumenti naye ng'akuumibwa abasirikale ba gavumenti ekyo abo nabo gye bali kati ekibakaabye nnyo kiki basookedde kukuuma ku Kyagulanyi anti kati bw'ofunanga omukisa gukozesa tebasookedde kukuuma Kyagulanyi wabula basookedde okulabika mu kamera nga newonaayogera nti omusirikale gwe bati yanyagibwa olw'ekintu bwekiti ensi yonna ekimanyi naye nga tebagenda kunyaga ng'obadde okuuma akulira polisi y'emubende tebakumanyi tebakutegeera kati abantu ogenda baligalinga mbu kugundi gwe bamanyiwa naye wano bw'oyogera nti ku bagundi abaabeeranga wano ne wano era yafuna obuvune kyovula baleeta nnyo yafuna obuvune wa kanisita gwe bakuba wano okitegeera takikyo bwe kiri so byonna nga tubitadde ebbali pointi yange nange tebadde mu kukuba media house mbadde ngezaako okutangaliza bannayuganda nti olw'okuba tuli under state control ate state yava ku kyokusaavinga interest z'abannansi yeeyagala ekyayo kyeyagala kye kiba kikola ki kisaavingibwa nti kyovulaba esobola okukozesa media house nefulumya omutwe ogw'enjawulo emisana ekawungezi naera nereeta ki omulala lwansonga nti basobola okufulumya nga gwe ogwenjogeddeko gwa saawa emu ne wabaawo omunene akiraba nga wooyogedde n'akuba akasimu ekiro ku saawa 3 ne bagukyusa so byonna bibaayo so n'olwekyo nze nyongera okujjukiza bannayuganda nti olutalo terunaggwa ate teruggwanga notantiro nga Kyagulanyi atudde entebe mu ntebe kinaasoboka ddi gatumaliriza tetunaba kumaliriza kubanga tetunayogera ku nsonga ezigenda amaaso mu ggwanga saawa zino tukimanyi amafuta gafuga kyenkana kikubye enfuna by'eggwanga 90% kuba buli kimu kitambulira ku transport chemicals ezikolebwa buli kimu kubanga amafuta kintu kyamaanyi nze consciousness yange ntandiko gigaininga yali 2010 ebiseera by'olutalo lwa Gaddafi bwe natandikira osomanga empapula z'amawulire za bukedde ezo ebiseera ntandika okusoma empapula z'amawulire nazigulanga nze kuva dda bwe ntyo ngetinga interest mu lutalo lwa Libya bwe nasangiranga emitwe Uganda yazudde amafuta ewoyima ne batugamba it is going to take us 3 years okubanga tukozesa amafuta gafe kati njagala oŋŋambe nti okuva mu 2010 we nali mu P4 wayiseewo emyaka emeka emyaka 16 amafuta gafe twabadde ogakozesa teganaba ne pipeline tenakola ki tenaggwa naye nga ripooti wembanga nimbya omuntu alina empapula z'amawulire geje emyaka agabukedde we bagakyusiza okugajja kugali amatini ne bagafuula amanene n'ebifaananyi ne bitandika okubanga binyirira mubijjukira ebiseera ebyo zinatandika okugagulamu ebyo ebiseera nga gakyusa nga lumu wakati bateekamu n'ekipande olumu bateekangamu ekifaananyi ekinene kati nze nalinanga obufaananyi wakanga nkuba nnyo obufaananyi bw'emmundu nembutimba nembusiiga bulungi kuba ndi mulungi mukuba ebifaananyi nze kati nasomanga ebintu ebyo kati okuva olwo emyaka 3 teginagwa kyakitegeeza twandibadde amafuta gaffe twatandika ogakozesa 2017 oba 2014 saa zino tuli mu 2026 kati ensi yonna eri mu lutalo Strait of Hormuz efuga 20% eyisa 20% y'amafuta ag'ensi yonna saa zino nzigale nzikiriza nawe mu kumanyako okimanyi nti Africa ebintu byaffe bisinga bikwata eri ekkubo gye biva kubanga ebintu bya west bya bbeeyi by'abazungu aba Europeans and Americans are very expensive tukozesa ebiva eyo mu east ensi yonna we yeeralikidde gavumenti ziri abamu bataddeko ne fuel emergencies nalabye oba ebadde Malaysia oba Indonesia baraddeyo ne emergency ne bakubiriza abantu okuyiiya engeri gye banakozesamu amafuta amatonotono ife kyewuunyisa era ekikwasa ennaku era ekyesitaaza ate gavumenti mu nteekateeka zerina mu bintu byerina okulinyisa omusolo amafuta ge yasoose okutunulako okirabye ye musuubuzi kye nabagamba nti bannabyobufuzi baffe tibakulembeze basuubuzi ye omusuubuzi bwatyo bwakola mu buzibu alaba opportunity ne mu buzibu abalaba opportunity kubanga demand y'ekintu begenda kola ki kulinya then the higher the demand the higher the price
kati bwekito bwekigenda obeera bo amafuta agandiyambye eggwanga mu byafaayo tukimanyi nti omugenzi the late his excellence Idi Amin Dada ye muntu yasooka okuzimba reserve y'amafuta mu Afrika yonna yagizimbira nakumeke nagizimbira Jinja nesawa zino bakugamba waliyo yadde nettondo kubanga batugambye ne Ministry of Civil Transport and Works basomya ne bagamba mbu eggwanga li mu tetutiye byolutalo lugenda maaso eyo mbu eggwanga lina amafuta mu stowa zaabwe agasobola otumazaako mu weeks 2 sebo kugamba weeks 2 ezigwako eggwanga ligenda saanawo government emaze emyaka 4 mu buyinza eyina enteekateeka ezisobola okutubbulula ekisambatuko obusambatuko bw'amafuta weeks 2 bwezigwako tutambuze ebigere tufaanagane nga nyongera okubajukiza nti scenario yaliwo nga akalulu kabiri 20 kawedde nga bateekateeka emisolo gy'okubidduka piki amamotoka ojjukira ebiseera ebyo nti buli muntu alina osasulanga ssente bwe ziti abagagga ne bavaayo ne beekalakaasa nti ffe tetugenda kuziwa gavumenti yatula negamba okay abantu engeri gye bakomplaininze tebagenda ziwa tukole bwe tuti tusobola bafunira abantu wamu ku mafuta tukwate nusu 2 tubiteeke ku lita y'amafuta kubanga batandika okugerageranya mbu Kenya esasula bwe bati Tanzania esasula bwe bati Rwanda esasula bwe bati ti East Africa Uganda yesinga okuba n'amafuta aga rais n'olwekyo banagala temuka abanyitu bataddeko 2 buli lita nibabiteekako ne tukkiriza era nga bana Uganda muna buli ekijja konsolo gwa mobile money gwali gwakajja data ababirese yakati ne gwa mafuta goguze kyokera ne muntekateeka ensi weni mukati abaga era bagambye buli lita bagenda giteekako 2 katubale bana Uganda bino byebatawabudde ngate bye bituze emabega kubanga amafuta ge gafuga buli kimu for your information ne zino jini zikolebwa product eziva mafuta tewale mafuta gwe gatali ne kumere ereetebwa byonna mafuta cosmetics ze bala for amafuta gebimu amasanyalaze gasobola obula amafuta ne gabeerawo kubaga jarwaninga ne generator of course kati njagala ombulire nga company emu tugeze Shell oba Total oba zino small companies endala ezisupplying amafuta ngazi Starbucks oba n'omugagga waffe wa wano weroke wabanga abadde agula tugeze mu mwezi lita z'amafuta tugeze 15 lita z'amafuta 15 si bwe kiri ebyo 5 15 kwata buli lita times 2 ogwo musolo gwa kakadde ogwo musolo gwa kakadde ng'ate lita 15 ntono kuye of course wano tukoze abera mu 2 kati omusolo gwa kakadde gwe bamwongeddeko katukiwa nti zibadde zisosola abakozi bayina ku petrol station yemu oba 2 okiraba nti bamuyingiridde ensasanya yeeyongedde ensasanya bwe yeeyongera automatically agenda zireeganza alina akapiki naawe agenda ovuga ebintu n'owa taxi n'owaki then owa taxi naye ajja zireega omusaabaze oba oyo gwagenda ovugira ebintu tubula abaana ba boda twabalabye mu kibuga Kampala nga baga nti kati basaba n'abasaabaze nabo bongezeemu kaki kasente wekirabye nti in the end omuggo gukwata gwe muna Uganda asembayo okukozesa ekintu kubanga yona omugaga kana kakadde akeeyongeddeko ye talina buzibu ajja kukabawa then atunuulira enzayi zaakagateeka mu piki ngenda gateeka mu piki ngende mu kyalo abadde anywawo ag'ebiri nywa ag'ebiri kitundu enkoko gye mbadde nina okuguza 2 ngikuguza 2 kitundu wagenda okulya nga togenda funa magoba akabajjo kategedde gwagenda okulya kyotegeeza gwe munansi tolina kuba na sente mu nsawo teeka kilo ennyama yatuuse ku mmeka ey'ente 2 ey'embuzi 2 kilo ya kasoli kati naye eri mu kutambula etuuse mu 1400 etuuse mu 1400 adde sikimanyi ko broken leero muguze 1500 ate nze ne bulijjo mbadde ntera mugula 1500 1400 we bati ogenda kutunda bintu byenkana kyokufuna olugendo oluvaano ogenda e Kampala biveeko togendayo ate byewetaaga biri Kampala bireke osiraane tuloko protecting agains webale nnyo olw'amaanyi ga munnabyabufuzi yakedde ku makya n'agamba naye amafuta mugakole ki they are covering their debts ze baalya mu campaign ono gwe baawanga omutwalo naga kati ate mwabeni yupi muyina ssente ffe tulonda abaavu ffe tutambula n'abenaale mu batuwa kasente ani knowingire nti akakasente bali mu kubawa looni
zemugenda ososola n'amagoba kati saawa zino bamaze okumanya nti bawangudde wadde tebanalayira kibakitegeza budget yagwa 6 balayira mu Gwakutaano era enteekateeka ze balina za kulinyisa mafuta basasula amabanja gabwe ge baalya bakunyige bazikusoloozeemu nze munaye mwabe ni yupi mwoge wakati olina mukaki nze okimanyi nali nesimbi waawo mu kirungi though I didn't manage to secure card wanopu eyagifuna yawangula bamufutyanka eyawangula naye yaliko munafunafu teyalinye mulungi eta campaign nga yali teyengeginga mu bantu naye nagenda nga kuba boda nga ntambuza enjiri y'enkyukakyuka n'oyogera kati kansalo tukoze otya nga nzijayo 5,000 nenzikwata abaliwo 2-3 nembagamba zibesere ngenda ziwa naye there is one thing I'm going to tell you siziba olwokuba ndi mukubagula but I'm going to teach you something. Omusajja yawasa omukazi gwe bagwa bonna mu mukwano n'omusajja yatwale wakamala n'omusajja akwana malaya ani asinga okufaayo eri munne okufaayo eri mukazi we. Of course abaguze kubanga abafaayo nnyo na yawasa naye kakati yaguze ofaayo kikuwa sente zenga agenda obo kimanyi nti ekireetera oyo omuntu okujja wooli mutwalo gwe ono gwe mwayagala ne mwewase waka obo jafaayo ne bwalwala nga weetagisa kakado ja kanoonya tosobola kumuleka nga talidde tosobola kumuleka mu nyumba landlord nga gibanja buli kimu n'omukuba embaga n'okusasula ewaabwe n'okuga nti maama wange yalwadde naye ono gwosinkana n'omu omutwalo ne mwebaka mwembi kiwedde nebuca ku makya bomu n'emukuba toziika oba ennyumba n'emugwira nfuna obulumi kati kyekyo kye nagamba bannayuganda nti these NRM people bafudde bannayuganda bamalaaya ajja kujja kugule bw'ofuna obuzibu bw'eddwaliro teriyina ddagala gwe gwamanyi kubanga nawe yakugula omukwano gwe yakujja kakimanyi gwali gwa ssente waziba nga ssente zibadde zimuwadde ez'eddagala alina okuzaaga kati zigenda kujjanjaba abo batanjagala ndaba notuuka wano nagula bagule ssente ezo muzipe ngende nzizimbemu ekizimbe oba ngule faamu nteekemu ente zente zange tezijja kunkyawo nimba nvudde wano ente zange nja sigala nazo naye abo abantu abo tebajja sigala nange kwe kubonabona kogenda osanga mu bannayuganda osange nga buli ssomero lirina ebisale byalyo osanga nga buli petrol station mu Uganda erina bei yaayo osanga nga mu ddwaliro lya gavumenti kaisaawa zino naliyo juzi nga tukola ku musango gwa sister wange nga byamukebera naye nga you look at the private wing ng'etunula bulungi okusinga wing gye bagamba ya gavumenti naye ngamba ntya nti mu institution y'eggwanga sente z'omuwa omusolo zezizimbye ebyo ebizimbe zezigula n'eddagala but there is a private wing in the same institution ate nga kikola mu ggwanga wonna n'emulago gyeri kambuze private wing evaawo kati ogenda kungamba otya mbu ogenda kulwanyisa okuba eddagala nga mulimu private wing kisoboka nga mulimu private wing ogenda kungamba omulwadde bw'ojja nga gwolina omukazi agenda ozaala bw'oba olaba nga bakulwisa wano waggulu sasula okkirire akakadde okkirire wali wansi lwaki era omusawo director akulira eddwaliro lyonna tagenda kubba eddagala wano waggulu alitwala emmanga mu private wing era osobola okuwaayo akakadde nga ate teyagenze mu dduuka n'alisuubula era emmoroka za National Medical Store zezigenda eddagala ziritwala emmanga mu store then bakwate eddagala baliteeke mu private wing obinyonyola munnayuganda ago malala gaba NUP temina kye mumanyi okigeera bantu basiibule so wadde mbadde saagala kubanga atobadde byokya anti mbadde ntandisonyiiga antonyiiga nti kivulayo nkubeera wano tubasiibule bo sanga munnayuganda ng'akuba mu ngalo wala inatunulidde ekizimbe ekyo bulijjo tukaaba wawulira n'essaaga mbu babba matiriyo emmangaawo kimanyi omanyi omugaga omu gwe bakwatako fone matiriyo ow'eddwaliro eryo n'amawulire gafuluma era nga bagamba gavumenti erondoola emirimu nga wegitambula ku ddwaliro lya gavumenti kyokka ebizimbe bye bazimbye ebipya ebirimu service ebyuma ebirina okulabirira abantu ate kwe batadde the word even it is bakibroadenize kigambo kinene private wing n'abasawo tuka omusawo ajja eno n'akugamba tukuyambe tutya era ogenda ate emmanga era gyali wano eyakuziseeko mwotaawa bwona asasula wansi mukwano kati weewulira bulungi eno waggulu yakuvuma toka wansi yakuweeweeta
mwebala okuva gye twatandikidde munzikirize tubasibulire wano omukulu Omunyarwanda wa Kyagulanyi emboozi yeeyo bw'otamutuga awunzika ebigambo bimu abikuwandulidde wakiri kuba bayagala akuwe buli kyayina so munzikirize mbasibulire wano tumutuza wiiki eri kati kasooka agendeko mu liivu enkya tuli ne Muzeeyi Kayiira olwokuna wamu okwagala kwammwe kwe kumbeeza wano musobola n'omugamba enkya nankomyawo ne Muzeeyi Kayiira bamubanja mmwe bakama baffe ofcourse era bakama bange nange bakama baffe ofcourse nange naye nga nsembayo mbagamba era nga mbajukiza nti Kyagulanyi ali seefu ate byaliko ali siriyasi ajja ate akomawo mu Uganda ate mu feezi endalamu ng'ate mulalamu ebyo byonna amagambo awulire ge bali ku branding eno neeno bali mu just kunoonya bibanywekerezaako kyalino gayo obuberenge bwabwe kubanga amazima bagamanyi otegeera kuba bagamba yakusinza kubisa gw'okutte kati bano abaami guno omugobe bagutema ku ttale Kyagulanyi gwali mu bakubisa musheyalinga evidiyo bannange mbasibulidde wano naye neyesuubiza ebirabo byaffe mugambe Baguma Ibrahim awulidde ate nze naayogera so for God and my country nsigadde nze Omunyarwanda wa Kyagulanyi okuva e Mubende neggwanga lirina kubeera bumu tekyetaagisa kubanga oli wa ggwanga ddala oba oli wa kabira ndala okulaba amazima mu Uganda nyongera okujjukiza community y'Abanyankole n'ey'Abanyarwanda mu Uganda muno nti munayiga okubeera Omunyarwanda oba Omunyankole tekitegeeza nti you're supposed to become dumb nti gwe ekifu okirabe ng'ekituufu sincerely speaking eggwanga liggwawo tunula generation y'emyaka ng'egyange gwe yeeyita Omunyankole oba Omunyarwanda n'osalawo kubanga ebibi naalemu bibuusa amaaso munaye katubale nti emyaka 25 mu myaka 5 kugenda beera mu ggwanga erifaanana litya for God and my country ekyo nkikulekedde tula wansi okyebuuze I sign out so mukama wange we bali kutuweereza kale sema mukama nga wamaanyi wamala n'owona kitiibwa kideeriye amabayi nali manyi sirimu abulukukidde awo